Kadama TV kujja mate tugenda kutunulira ensonga za Kadama Mariam Nalubega eyabadde alindiridde okubeera nga ayanjula mwana munne. Kadama ono yakomawo e Uganda ng'ekimuleese kubeera nga ayanjula omusajja, naye omusajja teyalabiseeko mu kidaala. Kadama yabaddemu yekka, Mariam yabaddemu yekka ne banne, omusajja teyalabiseeko. Tugenda kubeera nga tutunuulira ensonga eno yavudde ku ki, ekituufu ekiri emabega w'embaga eno okusazibwamu kyabadde ki. Tugenda kuba nga tuwuliriza n'amaloboozi okuva wa Mariam yennyini ayogere, then tuteekeko ne eyabadde nga gwe babadde bataddewo nga taata, naye agenda kubeera tubuulira ensonga kyavudde ku ki, then ate tukomewo tubabuulire amazima kyabadde kitya. Kadama ono eyakola ssente ze n'akomawo e Uganda ayanjule omusajja, naye omusajja n'amuyiwayo n'atalabikako. Katusooke tuwulirize amaloboozi gano, then tukomewo twogere ku bintu ebirala. Ate era si enkomerero yange. Nsaba maama wange wonna w'oli. Sinza asoose maama. Ekizibu ekituuseewo sinza akisooseeko. Taata wonna w'oli era ompulira era ondaba. Sigenda kukola kibi, wabula nsaba Allah akuddizeewo kyokoze neyanzisa ebigambo byange. Ne kameramaani ku sayidi y'abakulu mbadde naye n'ategeeza nti mukyala mukulu aggalidde omwali mu kisenge ndoza baafuna obutakkaanya. Nesigamba nti alemeddwa kujja kukima mukazi we. Enteekateeka zonna babadde bazitambuza bulungi. Sisobola kwagaliza mwana wange kibi, era sinnafunamu mutima yadde enteekateeka egamba nti omukolo gw'omwana wange ngutta, kubanga n'abaka badde bajja okukyala wano simanyi gye babadde bava. Sirinaako nagamba zaabwe za ssimu, nanziramu naŋŋamba na buli kimu ŋŋenda kugula kigule. Taata ŋŋenda mugula, senga ŋŋenda mugula, ne bajjajja abankolako bonna n'omuko nenkivaamu. Ne mubuuza nga sinnaba kuvaawo kiki ekikozesezza ekyo. Omwana ensonga gye yakubawo ya bwavu, nze ndi mwavu ngenda swaza omukolo gwe. Naye nze mukwasa Katonda, kubanga nasobola omulabirira yava wano ng'agenda egweyo, n'alinnya n'agenda. Mukama yasinga okujja abeere bulungi mu nsi. Kadama taata nobawulidde nga bonna boogera ku nsonga, buli omu awa ensonga ye. Bwe tusooka ne tutunuulira ensonga ya Nalubega, Nalubega agamba nti nno taata we ye yaleese obuzibu omusajja we obutalabikako. Bonna bawa ensonga za njawulo, taata omupaatiike, taata yennyini ne Nalubega. Katusooke ku nsonga ya Nalubega. Nalubega agamba taata we ye yaleese obuzibu okubeera ng'omukono teyalabiseeko. Era mu bigambo bye agamba nti kale mumuwulidde awo, alinga agamba nti kale Katonda ajja kusasula taata we. Ekyo kya bulimba munnaye Nalubega. Gwe omwana tasobola kukolimira muzaddewo, era tebakulimbanga nti waliyo omuntu yenna, waliyo omwana asobola okukolimira muzadde we. Takiriyo, kuba tewali muzadde ayagaliza mwana we kibi. Ekyo kyo eyabadde akigambye, ekyo kya bulimba. Embeera ng'eyo bw'eba abaddewo, olina kukakkana bukakkanyi, olina kukakkana bukakkanyi n'olaba ensobi yavudde luddawa, kizze kitya. Kuba bw'oba otunuulidde embaga eno, waabaddewo taata oyo ayogedde n'agamba nti nno omusajja teyazze lwakuba baamusibidde mu nnyumba. Kitegeeza taata ono yabaddewo mupaatiike, obupaatiisi. Gwe nga gwe tolina lukusa guteekawo taatawo oba taatawo mulala nga taatawo yennyini akuzaala gy'ali. Bye bino ebintu bye mbagamba nti ne bw'oba osoma ddiini ki n'obeera ng'oyagala okugyawo ebyobuwangwa, tosobola kugenda mu maaso okuggyako ng'otegedde ennono yo by'okkirizaamu kye ki.
n'omuzizo kye kiki? Tewali muntu yenna, ekyo nkiddamu, tewali muntu yenna asobola kukola mukolo nga tafunye blessing ya maama we oba taata we, taliyo. Era ogwo omukolo tegubeerayo. Emikolo mingi nnyo gye ndabye, omuwala ne bamugamba nti oyina kwanjulira wange, omuwala n'agamba nze ngenda kwanjulira wa gundi, ogwo omukolo omusajja talabikako. Egyo gyo ngiyina nyingi. Ne bwe gubeera nga guliyo oba ne gubeera nga gubaddeyo, tosobola kuwangaala mu bufumbo kumala myezi 3 gyokka. Tosobola kuwangaala mu bufumbo obwo nga maama wo takkiriza na taata wo. Abalala basobola okujja oluvannyuma, simanyi bano basenga anko biki ebyo, naye maama wo ne taata wo bw'oba bayisizzaamu amaaso mu mukolo gw'otegese, tegusobola kubeera successful era tegusobola kubeerayo. Nalubega wuliriza, va mu bakulimba, nkimanyi kakati ngaawo oyinza okuba wafunye emikwano, ekisinga okutwonoona mikwano gino yagamba kijja kubeera bwe kiti, tekisoboka. Ebyo ebintu kasita oba tofunye mikisa gya taatawo n'emikisa gya maamawo, byonna by'oba okola bibeera 0. Awo Nalubega nkomaze. Kati kanzire ku taata omupaatiike. Taata omupaatiike gwe baataddewo yagambye, mumuwulirawo ng'agamba nti babadde mu communication ne cameraman. Cameraman n'amugamba nti omugole omusajja bamusibidde mu nnyumba. Omugole omusajja abaddeyo n'omukazi. Kati cameraman ate yagamba taata omupaatiike mbuno basibidde omugole omusajja mu nnyumba, mukazi we omukulu amusibidde mu nnyumba. Njagala tuteekewo obwongo. Kati gwe taata omupaatiike ate ocommunicatinga ne cameraman, gwe omuntu eyali badde acommunicatinga n'omusajja yennyini ajja, gwe omuntu eyali badde acommunicatinga n'abantu abeeyo, abantu abakwataganirako ku famire y'omusajja. Wootuukira okubeera ng'oleeta omuntu omwanjula, kitegeeza mu bantu b'oyo omusajja oyinayo atirisi gw'osobola okwogera naye, oba kojjaawe oba taata w'omusajja oba ssenga w'omusajja, nga musobola, naye ate sobola kuŋŋamba nti ate cameraman. Cameraman si part of the family. Kakati bw'obe otaddewo embeera ng'eyo n'ogamba ate ogenda kwogera na cameraman, kitegeeza nawe mu famire y'omusajja tonnabeera ng'osenseramu, tonnabeera ng'omanyika. Nga gwe taata ate wali badde otugamba nayogedde ne sengaawe n'aŋŋamba bw'ati, nayogedde ne kojjaawe n'aŋŋamba bw'ati, nayogedde ne taata w'omuto n'aŋŋamba bamusibidde mu nnyumba. Then n'ekirala ky'olimbye, waliwo omusajja gwe basobola okusibira mu nnyumba, bagambye bwe yabadde agenda okumwanjula asobola okubeera ng'ategeeza mukazi mukulu nti nno bagenda kunnyanjula. Ebyo byabadde bya bulimba. Ku mukolo gwe gumu ne mukubaganirako, kuba omwami omuwala Nalubega ye agamba taata we yakireese, ate gwe taata omupaatiike ate ogamba mukazi mukulu ate ye yasibidde omuko ono abadde agenda okujja Nalubega amwanjule, ate n'ogamba nti ate bamusibidde mu nnyumba. Tolaba nti omukolo mubeera mugutabula, mubeera bye mwogera byonna tebikwatagana. Neezira ku taata. Taata agamba nti nno omuwala oyo yamuyisaamu amaaso. Omanyi bw'oba ova ebweru, bw'oba olinnyeeko ennyonyi n'okomawo Uganda, oyinza okulowooza nti oli important. Naye bw'obeerako wano emyezi 2, 3, 4, 5 otegeera nti olina okukkakana n'odda ku level. Nnyonyi tuzirinnye, ebweru tubaddeyo, naye bw'obeerako ebweru olina stage olina engeri gy'obeera weewagamu nga totegeera nti wano e Uganda bw'okomawo olina kubeera ng'oli Buganda. Mu Uganda kuba bwe butaka bwo bwe buzaale bwo, muve mu malala. Taata w'omwana oyo muwulidde agambye nti muwala we yagamba nti mwavu tasobola kwanjulira wali, era taata w'omwana agambye bo babadde na mu communication amwagaliza, tebakulimbanga nti waliwo omuntu asobola okubeera nga asinga okwagaliza okusinga taatawo ne maama wo, taliiyo. Emikwano gibalimba, emikwano gye mulimu egyo egibawo ebigambo gibalimba. Maama wo ne taata wo be ba number 1 n'oddako famire yo baganda bo n'abalala, naye omukwano
mukwano gwo gw'oyita nti mukwano gwo ogwo gukulimba. Bwe tubeera nga kati nga nze kujja sitole eno nga bwe nagiwulidde, abantu abo omuntu ayogera amazima, taata wa Nalubega yayogera amazima. Kuba ye akulaga omukolo yagwesambye, Nalubega akulaga yataddewo ne taata agamba atayogera na kameramaani, Nalubega agamba kale taata. Toyina era tosobola kukolimira taatawo ebintu ne bimukwata. Genda weetondere taatawo. Era tebakubuzaabuza ne bagamba nti era tosobola genda wa taatawo. Omanyi waliwo abawala naddawo naganze simanyi famire yange nagivaako. Ebyo bya bulimba. Lw'olwala lw'otegeera nti famire yo ya mugaso. Naye bagenda omuntu n'afuna gino emikwano agamba era nze era biki famire nagivaako. Lw'obeera ku ndiri ne lw'ofa lw'omanya nti famire yo ya mugaso. Tewali muntu yenna alina mugaso okuggyako famire, abantu ba famire yo. Era temugezangako okwawukana ku famire zammwe. Omuntu yenna yawukana ku famire abeera muntu mubi nnyo era tosobola kugenda mu maaso, ate famire eba ejja kgenda mu maaso. Nalubega genda weetondere taatawo. Toyina kigambo kyonna ky'osobola kwogera ne kikwata taatawo. Ate taatawo kaagamba kale ne bw'onookola embaga ez'enkana ki togenda kubeera successful in life. Kakkana beera muwala wa mpisa ate toddamu kukola bintu ebyo ng'otaddewo. Kati wabadde oyagala kulaga taatawo bye tugamba nti kulagako nti kamulageko. Toyina ky'osobola kulagako taatawo kuba tewali kyatakumanyiiko. Kuzaala kunaaza kola ki wena akumanyi. So tewali ky'osobola kulaga ku taatawo. Nkugambye kakkana genda owa taatawo mwegayirire ebintu bijja kutambula. Omusajja ne bw'aba tazze taatawo kasaana agamba kale mwala wange nkusonyiye ogenda kulaba abasajja be bayiika. Kadama TV kojja mate balamusiza.